Dr. Tamale ekibuuzo kyambuuziddwa ejjo ku ssaawa 6. Dokita wuliriza dokita, migaso ki egiri mu busigo bw'ensujju? Patrick yambuuzizza ekibuuzo ekyo kye ŋŋenda omuddamu. Doctor, what are the benefits of pumpkin seeds? Nengamba ngenda ku exposing a truth. Ngenda kubannyonnyola omugaso gw'obusigo bw'ensujju. Nga sinaba kutandika, abantu abasinga tebamanyi mugaso gwa busigo buno. Abantu abasinga mu nsi ez'enjawulo ne mu ggwanga lyaffe, ebitundu ebimu buno obusigo basuula busuule, naye ate ne batamanya nti era baba basudde ebintu eby'omugaso. Baba basudde minerals, sources of minerals eziri mu busigo buno ze ŋŋenda okuttotolera, ze ŋŋenda okubuulira. Pumpkin seeds ziyina nutrients nyingi, ate nga nutrients zino zikolera ddala oba ziyambira ddala omubiri mu kuboostinga energy n'ebirala bingi bye ŋŋenda okunnyonnyola. Era ne mu vidiyo eno ŋŋenda kusobolera ddala okubuulira engeri gy'ogenda okukola ewaka bu pumpkin seeds oba obusigo bw'ensujju. Anti Dr. Tamale ow'emmere. Mu kimu kyo kye ŋŋenda okutandikirako, ekikopo kimu eky'obusigo bw'ensujju kirimu grams 12 eza proteins. Kano kayige. Era obusigo bw'ensujju buno buli rich mu magnesium, phosphorus, copper, manganese ne mu zinc ne mu ions ezigenda okuyamba omubiri gwo mu bintu bingi. Emisomo egyo nagyo naginnyonnyola ku channel yange. Nina emisomo mingi. Pressure nnyonnyodde emisomo mingi gye giri gyonna, vidiyo nazikola. Phosphorus nabinnyonnyola, naye tekiŋŋaana bikuddiramu. Era zino ne pumpkin seeds nga we nannyonnyola mu vidiyo yange ya omega 3 acids, nazo ziri rich in omega 3 acid ne vitamin E, vitamin B. Era zino ze zifuulira ddala okubeera obusigo bw'ensujju okubeera nga buli loaded ne nutrients ezigenda okuyamba omubiri gwo, ezigenda okuyamba ekintu ekimu obusigo bw'ensujju bwe kikuyamba, ekuyambira ddala okureducinga inflammation. Inflammation eyo nayo naginnyonnyola ne mbagamba ekutera ddala heart attack, heart diseases ne cancer, eyambira ddala. Era n'obusigo bw'ensujju bukuyambira ddala mu mento yo, entegeera n'okwebaka obulungi. Bukuwa better sleep buneno obusigo bw'ensujju kuba nagambye buyina nutrients eziri rich magnesium, proteins, phosphorus, ions, copper ne manganese. Era nga buno buyambira ddala n'okureducinga anxiety mu mubiri ne stress. Omuntu atawanyizibwa stress, obusigo bw'ensujju buno buyambira ddala. Obeera olina
nga tobeera nnyo mu mood, buli kaseera obeera munyiivu, obeera munyiivu, oyina stress, buno obusigo bw'ensujju bukuyambira ddala. Era kino nakinnyonnyola ddala, obusigo bw'ensujju buno buyambira ddala good gye bayita mutwe gye bayita serotonin. Eyo naginnyonnyola happiness pressure ekuyambira ddala, ereetera ddala pressure, happiness, okuteeka mu mood n'okwerabiza stress. Era nga eproducinga ddala ne melatonin, eno ekuyambira ddala nnyo n'okuwa n'okwebaka bulungi, okufuna otulo otulungi, ekuyambako ne mu kwebaka. Buno obusigo bw'ensujju bwenkunnyonnyodde buyina nutrients, ate mu nutrients zaabwo mulimu subnutrients, emigaso gyagyo. N'obusigo bw'ensujju buyambira ddala abasajja abalina obuzibu bwa prostate health, abali mu prostate state, kuba tukimanyi bulungi nnyo obusigo bw'ensujju nabunnyonnyola buli rich in zinc, era nekuyambira ddala, eyambira ddala omusajja. Era ne pumpkin seed oil ayambira ddala, buli so powerful ku muntu atawanyizibwa prostate state oba health. Era nabinnyonnyola ddala ne mbawa obubonero bwa prostate problems, omuntu atawanyizibwa prostate okufuka omusaayi mu sulo gwe oba mu nkune mu nkwaso, okuwulira obulumi nga omuliro ng'afuka painful, n'okuwulira obulumi ng'omusajja amala, n'okufukaafuka ennyo ekiri abnormal, ekisusse. Era buno obusigo bw'ensujju buyambira ddala n'omuntu okulongoosa omutima gwe, kyentegeeza okuyingiza oxygen, yambira ddala vascular system okuyingiza oxygen, n'okufulumya n'okupampinga bulungi omusaayi mu buli body, all the parts of the body. Kuba tukimanyi bulungi nnyo mu science omutinitini batugamba omulimu gw'omutima gupampinga blood from all parts of the body. Era buno obusigo bw'ensujju buyambako. Era obusigo bw'ensujju buyambira ddala ku muntu, ku lususu lw'omuntu ne ku nviiri ze mu kukula obulungi nakyo, ate nga ziri healthy. Era buno buyambira ddala ne bano abalina diabetes, abatawanyiza sukaali, bubajambirira ddala batya. Era buno buyambira ddala batya, buyambira ddala okudecreasinga stress levels ne bustabilizinga insulin. Tukimanyi bulungi nnyo insulin ebalansingibwa ne buno obusigo, ate ne bukola enkyukakyuka ku mubiri gwo. Omuntu asobola buli atya, omuntu yenna ekibuuzo buli omu kyabadde alindirira, Dr. Tamale, obusigo mbufumba ntya? Tumanyi enfumba yaffe, tuyina enfumba yaffe gye tufumba oba gye tukozesa, naye ng'esinga ku yonna, esingira ddala, obusigo bulya nga bubisi. Obusigo bulya nga bubisi nga buli ro, eyo esingira ddala, kuba oba ogenda funa benefits nyingi nnyo. N'endala eno egenda ku muntu alina oven, kugiteekako butto butini, obusigo obwo n'obuteekako ne sea salt butinitini, obunnyo
almost ekikopo kimu oyinza okukozesa grams 3 ez'omunnyo, kuba n'omunnyo omungi gukozingira ddala endwadde mu mubiri oba obadde tokimanyi. Bukozesa kidney stones. Egyo emisomo naginnyonnyola. Bw'omala n'ogiteeka mu oven Celsius degree 17, fumba wakati w'eddakiika 2 ku ddakiika 3 mu oven. Era ng'ensonga eno tuba tugenda ddala nnyo ku preservingira ddala fats, okupreservingira ddala nutrients eziri mu busigo obwo bwennyininyini ze njogeddeko: proteins, manganese, iron, phosphorus, oba ogenda zimaintaininga. Ze zino ze nkoze mu research yange, ze tukoze mu research zange ne ttiimu yange ey'aba nutritionist. Tubadde n'ezaffe, naye ezaffe ezo muzimanyi. Benefits z'obusigo buli omu azimanyi, eziri basics. Zino zi Eden, nkiwa z'obadde naawe tomanyi oba ng'obadde ozimanyi. Kyenkuwadde oba ze nkugambye, nze Dr. Tamale, emisomo gyange mingi bamikwano, nina emisomo mingi video nazipublishinga naye sinaba ziteekayo. Naye ng'emisomo nina emisomo mingi. Kasabbuuni omusomo nagukola, blood pressure nagukola, ebibuuzo byammwe bingi naye ebisinga mbiddamu. Naye kinkwasa ennyiike ng'Abannayuganda tebambuuza, nga temumbuuza bibuuzo, ate ng'abantu b'ensi endala ate nga be bambuuza. Texas mbifuna, newaala wangi. Global country. Sikozesa Facebook, nedda. Reddit gyendi, Quora gyendi. Nze Dr. Tamale. Banaye bamikwano, simanyi kye nja kubawa. Omuntu yenna atutte time n'ampuliriza, banaye sirina kye ngenda kuwa, naye kye ngenda okuwa, ngenda kuwa mutima. Ayi mutima yo, ekyo kitegeeza bingi ku nze. Banaye n'abasubscribinze, sharingako ne munno naye abiyige. Muweereze linki naye afune kuyiga kuno. Nze Dr. Tamale ayingira munda mu nsonga. Mu buli kibuuzo kyonna nkiyingira munda, sagala nkukomye bweru. Nedda, newaayo kuba gwe mulimu gwange. Dr. Tamale, bannange akuume, bannange mbaagala nnyo, temujjanga okwo. Sharinga video, njagala guno omwaka we gunaggwako nga osobolera ddala naawe okutuuza ab'ekyalo kyo. Tebikwetaagisa kubanga olina diguri naawe, naye bino ebintu biri basic, just byetaaga bitegeera.
na kutandika bisomesa mu community yo. Abazungu kye bakola ekyo ate ffe kye kitulema, ne tugendewo ew'abasawo ne batova charginga ssente naye nga tetumanyi na cause. Tetumanyi cause tujjanjaba bujjanjabi. Ate ekyo kye neewaayo banayo kusomesa. Nkuwa value. Siina ddagala ly'entunda naye nkuwa value. Nedda. Nkuwa nakyo ekiri affordable. Ebiri affordable kuba ndi wa mmere. Bannange bamikwane ebyokwogera biba bingi naye akadde bane munansonyiwa. Bannange akuume temujjanga okwo. Mbalindiridde mu vidiyo zange ezijja maaso. Vidiyo zikyajja maaso nyingi. Akuume.